Tubaniriza mwenna ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba omanyise baakuwa obukulu oba akuwa obwami abakuwadde kulya nange leero sembereddeko omu ku basajja enjasa biggu emmekete okuviira ddala embuga musajja munnaggomba mwana nzaalwa ye waffe Gomba naye ng'ebisonga ezifa embuga ali awo mukozi omu ku b'embuga era ensonga leero tubadde tulina bingi nnyo ebibuuzo ebadde biyitingana eyo ebbalibbali eyo ebifa embuga tugamba ati ate ffe bannaggomba tunaabimanya tutya ne tusemberera owaffe mwennyini abeeko engeri gy'abitugaayizagaayizaamu ng'era bulijjo nze kaziwe Philip Dadikono Kabejja Junior ku Agda Live nsinzidde wano bwayise na bweru nga tuzoggayagayamu ku nsonga ezimu ezifa embuga. Ndi n'omukulu omusomesa mutendeke munnamawulire era CEO ayina ne online TV eyajja kuba naye ayisaamu awo akatonotono naye ababuuse tiba ne muyitayo okko ne muwayo olubulu ekigere musajja muganda kuba ensonga zigakogako za Buganda ekyo kintu kiteekamu nange ndi musajja muganda so kati ensonga zetuze okwogerako nsonga za Buganda tukwaniriza nnyo ssebo ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba bannange nange nsanyuse nnyo kubeera ku lutimbe luno gagadde olwa Agda Live nebaza nnyo omukulu ono Philip Ssejombwe okunzijukira ssebo nange n'omanya nti gende manyi bagamba weebale amala ebitembo nange kentegedde nti waliwo abasiima emirimu gye tukola leero kanjikole n'okusinga waate naye nga nsanyuse nnyo abalabi ba Agda Live nze omu ku baasookera ddala okubeera ku mukutu guno era ngulabye nga gukula kale akamwenyumwenyu ne kanzijja okulaba nti bannaggomba tuwagidde ekyaffe tetwagala kuba bano abagamba nti enkuba teyaza kyayo singa ekitogo bakitemeza ambazzi ekikyo bannaggomba kitukakatako okuwagira omukutu guno kuba gwaffe gukoze ebyenjawulo mu bantu bangi bannaggomba ekyo nsanyuse nnyo okubeera wano ku Agda Live era nga bwogambye nga tuli wano e Kawempe division wetusinzidde leero wetusinzidde nzikiriza nebaze nnyo mukama wange Kitunzi omujja Ssaabasajja yasiima n'atuwa Kitunzi omujja twebaza nnyo Kitunzi mukulu Celestine Musi ebbanga litutambudde naye oli omukadde naye ate Ssaabasajja yasiima n'agamba nti ate kaakati omukulu Mugabi Fred Williams naye kaakwatemu ku nkasi omupya ye Mugabi Fred Williams era tumwagaliza obuweereza obulungi tusuubira nti Katonda omanyi obuweereza buva eri Katonda ajja musobozesa okukola obulungi era naye akolera ddala nga banna abaamusooka ensonga eyo nga tonnava wa Kitunzi ensonga esookera ddala Kabaka wa Buganda aliwa njaga ekibuzo kino nkitwalye ddala ku ggwe kubanga obudde buno bwe ntunuulira omukulu Marvin boogere ekibuzo kino ng'asiba buli bwansanga ngamba nti mugambe Beeka muŋŋambire naye ddala Kabaka wa Buganda aliwa naye nga ndifuna omukisa ne Mukama ansobozesa bale tuwakadde kano Kabaka wa Buganda ali luddawa kakati engeri gye ndimusomesa nzikiriza nsooke nakano mpola omanyi Kabaka wa Buganda ali mu musaayi gw'abantu era teri muntu ayagalwa kuba Kabaka ne bwayitawo obuyisi wakiri oba omulaba mu mawulire oba omulaba ku bipande naye wakiri olingiza era bw'ogamba wuuli mulabye n'odde waka ng'okoze eki n'olekya abantu Kabaka watabeera wabeerawo ennyonta abantu baagala okulaba Kabaka waabwe bulijjo ennyonta ebatta naye ekyo byonna nga weebiri Kabaka muntu ngaffe ayina obulamu nga Mukama bwe yatuwa waliwo n'enjogera nno gye boogera nti tugikozesa bulijjo naye nga g'amazima Kabaka talwala Kabaka addugala ate kati ebyosomesawo tugaa nti Kabaka yakoze eki yaddugadde nolwekyo si kyankiso era Katikkiro akyogera lunye nti Kabaka alina obukosefu era yagenda okufuna obujjanjabi e Germany naye bwe yatuuka e Germany abasawo ne bamulifaalinga ku facility eri e Namibia yes Germany baina omukono je Namibia bamugamba nti bw'onoogenda mu kifo kiri akabanga k'onoomalayo ojja kukola ki ojja kutereera omulireko eyo omala akabanga era empologoma ya Buganda
wetwogerera kati eri Namibia efuna obujjanjabi era twafuna omukisa emabegako awo Kabaka n'ayogerako naffe nalaba essanyu ngali buganya Obuganda era ekyanyamba by the way nasooka nakulaba ku ggwe ku mukutu gw'omanyi bananga ono omukulu Beeka mugambe Beeka gwe tuli naye wano musajja wa Kabaka musomesa mutendeke mukozi emmengo alina online TV bagiyita Mpeewo online TV Mpeewo mu Luganda kika ekika ky'empeewo akabiro kamwe kali akayozi ate nno nze minisita amyuka w'amawulire mu kika gwa amyuka w'amawulire so kati mulimu ogwo n'ogutwalira ddala n'engutwalira ddala negamba nti ekika kyaffe kibeera kitya nga tekirina online TV kubika ebitono ennyo ebirina online TV nga ye Mpeewo TV kati ngenda okukebera nga Mpeewo endeetera notification tulyo Obuganda bubuganya essanyu okusomako bwenti nengamba Kabaka owaffe ennyini yayogera nakubadde era nga bwomanyi side emu agenda naye kati nga gwogamba otyawo side omanyi abaana baagenda ne baleeta ebintu ebipya bye tuli babaye AI artificial intelligence abaana bazze bagambye nedda ekifaananyizibwa abadde tamuvinga bulungi engalo tezikwata bulungi mpapula era si eye kubanga kyali kibakuba bali baagala otusiigira ekifaananyi kuba Katikkiro wa Buganda yayogeranga lunnyo nti bana Ssaabasajja si muyi naye nga bo bagamba ali bubi era tasobola kino kakati kino bwe kijja ebigambo biba bibakoze eki bibaweddeko ne batuuka ne bagamba yo AI okusinziira ku AI oyo si yayogedde bafunye muntu ne bamwogeza abadde ekifaananyi ne bakituuzaamu omanyi mwe mumanyi Kabaka tabuuza bw'atyo olwo ne tudduka ne tubaleetera buli kye baayogeranga nga tulina tuludde oba ensi erudde ngera Kabaka nga teekako gaalubindi omulundi guno Kabaka embeera yeteredde Ssaabasajja Kabaka bwe yali ku nnyimba z'amazaalibwa mu biseera awo COVID we yali ajjira Kabaka yalabikako eri Obuganda nga talina gaalubindi era n'asoma ekiwandiiko nga tazirina so kyali kibaddewo kyali kipya ne batugamba ekirala Ssaabasajja tayeyanjula era ne tuleeta obubaka nga Ssaabasajja yeyanjudde kakati Kabaka obuyinza bw'alina nti Buganda kyetuva tumuyita nnyinimu Ssaabasajja kyasiima kyakola kyova olaba Ssaabasajja asobola n'okukyusa ye nga bw'aba asiimye eno nebadde egobererwa n'agamba kakati okuva kati kino kigenda kukolebwanga bwe kiti kubanga obuyinza obwa Buganda ye nannyini Buganda kakati bw'aba nga akikoze ogusoose awo nga ffe tuwandiika ekyo Kabaka yakikoze n'abaliddewo balikikola Kabaka tomusalirawo nti alina okwambala bw'ati alina okutambula bw'atyo ekyo bannange mwenna abali ku mikutu kino kye kyemukola si kituufu ekyokwonoona so Ssaabasajja Kabaka okuddamu ekibuuzo kyo ali Namibia era bwe yayogerako naffe yagamba mu kaseera katuufu ajja komawo okwaba obwe Namibia tutegedde nti kati kuba Katikkiro avaayo ayogera ku byobulamu bw'abantu bamubanjizza waliwo n'abamu awo nolako omukulu omu oba ye ow'ekitiibwa Kateregga ng'asaba nti tugende tulambule mu lukiiko lwa Buganda omanyi Buganda bw'oviira ddala mu byafaayo ye institution eyina democracy nti olukiiko lwa Buganda buli omu wa ddembe okuyisaawo ekirowoozo era bwe yakireeta n'agamba neffe abantu abalinamu akasente kaffe lwaki tetukkirizibwa ne tugenda kulaba ku kitaffe kuba Kabaka kitaffe nendaba Katikkiro n'amugamba nti Ssaabasajja alina emitendera n'abasawo gye baamuwa kuba kyobola baamusindika eri asooka awummulemu ku mirimu abantu abamu tebamanyi Ssaabasajja Kabaka y'omu ku bantu wano abasinga okubeera akola nnyo Obuganda bumusuza akola kino nekiri kakati yeetaaga akaseera n'akola ki naye wakati wabeerangawo ne bagamba taata awummuddemu nga gwe togamba mbu nina okulaba taata vaayo so bwabanga Ssaabasajja awummuddemu ne togamba nti ekiseera kinaagera ajja kudda ffe kitukakatako okubeera bagumiikiriza ne twesiga Katikkiro kubanga Katikkiro ye muntu Kabaka gwe yatukuwa kwasaddamula amulamulireko Obuganda n'olwekyo Profesa Kateregga alina eddembe okusaba ekyo naye okusalawo okwenkomeredde kuba kusaba so si kulagira kusigala kuva eri Katikkiro ne Kabaka yennyini kati Katikkiro baamukwasa ddamula obuyinza bwa Katikkiro bukomawo era ddi
bw'osoma akatabo akawandiikibwa mukadde waffe MB Nsimbi omwandiisi w'obutabo mulungi nnyo era abaana basomako mu secondary mwasoma mu butabo nga bwali butamanya oyo ye MB Nsimbi kakati yawandiika akatabo bakayita amannya amaganda n'ennono zaago kati eringa encyclopedia ey'Oluganda buli kye weetaaga okumanya mu Buganda wano okijjamu akakatabo kinonyeeko jjajjafire okisomeko bakiyita amanya amaganda n'ennono zaago MB Nsimbi kakati mu katabo ako annyonnyola Katikkiro yaani akulaga nti Katikkiro ye kabaka wa Buganda ow'ebweru kati kabaka amukwasa Ddamula n'amugamba agenda onnamulireko ki Obuganda ekitegeeza emirimu gyonna kabaka obwakabaka buziiwo ku masiga 3 waliwo essiga ery'abakulembeze nga lya Katikkiro ne kabineeti ne wabaawo essiga ery'abajjajjaffe abakulu b'ebika ate ne wabeerawo n'essiga ery'abalangira n'abambejja kabaka mwava abalangira n'abambejja essiga ne wabeerawo abakulu b'ebika bajjajjaffe nalyo essiga ate ne wabeerawo n'essiga ery'abakulembeze nga likulemberwa Katikkiro naye abo bonna ng'ogasse masiga ago Buganda yeetaaga amasiga gonna okubeerawo ng'ekoze eki naye omukulembeze kabaka gwalonda amuyambeko ku lw'amasiga ago gonna ye Katikkiro wa Buganda era tosobola kukola kintu wano nga toyise mu Katikkiro era buli agamba nti Katikkiro mukozi sima Katikkiro gundi wa abatamanyi abataka nga bagenda Namibia okulaba ku Ssaabasajja Kabaka basinzira ku kisaawe Entebbe nga ne kamera zibatunuddemu ne bagamba nti baatya kuteekamu erinnya naye ng'olaba balina we balaga nti olina we balaga nga bagamba nti oyo mukozi tajja kugaana ffe abataka bajjajjaffe tubasaamu ekitiibwa kubanga bakulu nnyo mu Buganda wano naye oba oli awo omanyi tulina obuzibu munansonyiwa abalabi bwe mba kino nkyogedde bubi naye kamera eno bwe tutunulamu oluusi tuvaako kubanga ne mu madda gaawe kamera bwe kutunuulira mu magenda wano okuwera kwali kw'amaanyi naye amadda baatuuse okulaga ne kamera tebaagala batunulemu babadde beebuliridde mu mutima nga bali eri era kyemmanyi bwe banaddayo akulira olukiiko olw'abataka omukubiriza w'olukiiko olw'abataka yajjaffe omutaka Namwama Augustine Mutumba yabaddeko ku CBS wiiki eno n'ayongera okunnyonnyola ku nsonga eyo n'agamba nti wadde nga abataka baali bayisizza ng'olukiiko lw'abataka nti bajja kugenda balambule naye okusalawo kwali kwankomere kwali kuli eri Ssaabasajja n'abasawo ate ne Katikkiro kubanga walabye ebigundi ebyagambye ebiwandiiko byatugambye nti basooke bafuna olukusa okuva ewaani ate yasigala eno e Kampala naye ndowooza ebyo bibeerawo mu bulamu naye bijja genda nga biterera naye ne bajjajjaffe tubakulisayo Namibia ne bafunye omukisa gw'abasajja ekitegeeza nti Katikkiro obuyinza bwe abunuunako kabaka yamutoolera ku buki ku buyinza bwe era yamulinako obuyinza okugamba nti kakati gwe kola ki kyobola twalina mukadde waffe Mulwanyamuli mukadde waffe Mulika n'akwatamu ate ne Charles Peter Mayiga akuttemu ate n'omulala ajja kujja naye kabaka yasiima era ne Katikkiro juzi yavudde n'agamba nti temwaliyo kabaka nga mpita naŋŋamba tingenda kukwasa mu Ddamula abantu abo abaweereza kabaka nange nno oba nkiyite kirooto kyekirooto Ssaabasajja okuyita erinnya Mugambe Beka muzzukulu wa obempewo muzzukulu wa Kijje kakati abantu abo Ssaabasajja ayogera naawe ayinza okukubira essimu omukadde waffe Muyingo yaliko minisita wa Buganda oyo minisita w'ebyenjigiriza kati omubeezi agamba nti yaliko minisita w'ebyenjigiriza era Emmengo kakati
ababaka bamutumira kabaka atuma ababaka gyali bagamba nti Ssaabasajja asiimye obeere kino yatyamu era n'agamba Ssaabasajja akwetaaga ekyali awo entegetege zimufambye ate musajja w'amaanyi musajja wa kitiibwa musajja muyivu alina amasomero biki naye ekitiibwa kiri ekijja n'obwakabaka so kabaka bw'atoolezaako obuyinza bwe Katikkiro n'amugamba agenda onnamulireko ngeri by'omufuzi bwe bagamba nti bikwase ono bikwase Kyagulanyi kakati kabaka abikwasa Katikkiro olwekyo bakulu baffe bano si kubayisa mu maaso buli omu asigala ng'akola obuvunaanyizibwa bwe naye nga obuyinza buyina kugenda mu Katikkiro kwegamba obuyinza bano abataka bonna basituka ate balaga nti bulina kudda wa Katikkiro ate bagamba nti mwandibadde mutegeeza twetaaga authorization oba okukirizibwa okuva ewa Katikkiro ng'ate naffe n'abantu tubanja kabaka waffe kabaka tufunye n'essanja bagenda omulabako batuddemu eki baleete naye ffe abantu naffe nga ffe abantu tetulina buyinza bubanja kabaka waffe kino Marvin Bogere njagala omutegeeze bulungi ng'atudde mu kamera Marvin Bogere Ssaalongo Mbaziira ekiriri Marvin Bogere oyo Marvin Bogere yennyini Kesaala radio namulaba yalika nakwezera namulaba nangamba ekanyuga namulaba kwagida live kati omusajja ensonga ebanja kabaka agiteekamu amaanyi alina obwagazi aludde olaba kabaka aludde okulaba ne Ssaalongo Omugabi wenyaname banyana bakojjange naye naye abeerako nnyo ku agda tavaako Mugabi bambi oyo yali musomesa wange yaliko omusomesa wo tebaga abasomesa tetukula omusanga katoyinzoga nti necupa mukwatemu kakati mbadde nkutegeeza nti abantu abo bonna babeera nnyo ku buntu bagamba naye ffe tulina ennyonta omuntu alina eddembe okubanja kabaka kuba kabaka ffenna wa Buganda waffe ffenna in fact ebitabo ebimu bikulaga kabaka waffe wabakopi waffe abakopi kabaka waffe abakopi yazaalibwa mu lulyo olulangira naye abakopi ffe tukola byonna okubugiriza namulondo naye kitukakatako okuwuliriza abo kabaka balonze n'ateeka mu bifo kabaka bw'alonda Katikkiro n'ayogera naawe ku nsonga n'agamba kabaka gy'ali kabaka ajja kutuuka ekiseera akomewo ate gwe ng'Omuganda yagala obwakabaka ate togamba nti gwe sirika oli mukozi gwe sirika nze mbuulire nze njagala ntuuke kuba oli abatuuka nogamba atukolere live kabaka abagumye abantu ngali ku live kabaka akwate live agabe bannange kale omuntu alina eddembe okubanja kabaka naye ate omuntu akkiriza mu bwakabaka kimukakatako okuwuliriza ebiva embuga okugabise mu bakulu BBS weeri kitukaka emikutu gino weegiri ddala evu mbeebaza kubanga muleeta amawulire okuva ku soosi kakati gwe lwaki ate ogenda n'onoonya abalala kubanga kitulina okumanya kabaka bwe yali ku matikira ge ag'omulundi ogwa30 yagamba obwakabaka bwaddawo naye waliwo abatabukola ki abatabwagala era endulu nevuga mu lubiri nange naliwo nga mulaba n'amaaso gange abiri naye gwe wali weebuziza abatabwagala be baani lwakuba abantu abamu bagamba abatabwagala balina gye baddukira emisinde naye netukuba omwogaano nga tugutwala eri naye n'abamu kubatandika emikutu egyo ekimu ku buvunaanyizibwa bwabwe kunafuya bwakabaka babeera ku mukutu kiro na misana n'atuuyana n'akanula amaaso nga kyali kumu obwakabaka bulina obukulembeze obwateekebwawo okutulambika tusobola kubanga ffenna nze nabuuzako kwagda tulina omukutu ogwo gwaki ogw'abaana b'eggomba ogwa WhatsApp nagamba ku mukutu gwaffe singa tuba tukina kye tugenda okufuna era oyo atukulembera yagenda n'akijjayo ku lwaffe tuteekwa okuba n'obukulembeze tulina okuwagira obukulembeze bwa Buganda erina ensengeka y'obukulembeze ndi kunyumizaako lumu waliwo kabaka eyamala ebbanga ddene nga tali mu lubiri lwe owaffe wa Buganda
ngatali lubiri banga ne liyitawo abantu ne babuuza Katikkiro Kabaka ngabye tebitandise kati byavadde tebamugamba leeta wano Kabaka kino kye tuliko so n'olwekyo ekisinga tukola obubi ate kuvuma kuwemula kuyisa abantu bakulu olugayi kuba bwe tugamba ne Kabaka yennyini n'avaayo n'ayogera era ne tusigala nga tugamba kibuzeemu wano olyogere naffe nga tukulabako batuuka okwagala ogamba nti kifaananyi kya Kabaka tekinyenyeza bulungi kubanga ffe tukuze nze manyi mpulidde kakome wa muzeeyi wange Kaggwa Amos ate nga musajja mukiise mu lukiiko lwa Buganda bw'omwogerako sabona bawakitiibwa Kaggwa Amos okuva Kakoma Gomba tukuze ng'ensonga erimu Kabaka era nsuubira omuntu yenna gwe tukuze naye simulabangako ng'avuddeyo ku nsonga ezivoola Kabaka okulengeza Kabaka n'Obwakabaka kati ekisinza okuleeta obuzibu gwe mutimbagano omutimbagano guno mulungi kubanga ate twandifunye tutya Agda live ebintu byekoledde Gomba mu bbanga ettono lyemazeewo twandibijjeewa senga si mutimbagano waliwo bannaffe abakozesa obubi omutimbagano nti oli agenda n'atuula mu kayumba ke saagala kujerega n'ateekako kaddata ke ka myezi night shift shifuti ng'ekiro ne bamuwa GBs meka n'agamba kyekyo kambalase era omutimbagano ogwo abantu bakozesa nnyo kuba Obwakabaka omutimbagano naye era ekirungi nti Obwakabaka lwazi jinja wekonako n'ogwa wali bagezezaako naye ekyokunafuya Obwakabaka nga tuyita ku mutimbagano bagamba nannyini kiggwa yakiweebula ate abavubuka ffeffe nnyini ate nga Kabaka omulembe yaguwa ate agutukwasiza ate tukozese omutimbagano ate okuweebula omulembe gwaffe n'olwekyo tukozese bulungi omutimbagano nti tuwulirize obubaka obutongole kitukakatako okuwuliriza tulina okubanja Kabaka naye nga tuwuliriza obubaka obuki Katikkiro bw'atugamba nti bannange kino ne kino kyekiriwo nga kusaba kola kikukkiriza Katonda Ssaabasajja waffe akomewo mu Buganda nga mulamu naye nange leero sekakuweebuka kuweebula Bwakabaka nange kampeebukemu 3 nze nagenda nasasula tiketi kugenda kulaba baffe ennaku z'omwezi nga 10 na mmeka awo nengula omujoozi ngende nziruke ogwokuna nga 10 na something awo 10 ennaku z'omwezi 12 awo nengula omujoozi ngende nziruke era gw'omu ku bali muteekateeka ezituyikunga mujje banagomba mujje ne tujja mu bungi netwakulaba ku mutanda naye baatubikira leero ng'ekyagwa omukolo gutandika nti munange mutatajja kubaawo olw'ensonga bweti ne bweti nekituleetera okwebuuza ti leero amatikkira ganaabaayo amatikkira ag'omulundi guno kanzireko emabega wali w'oyogedde Ssaabasajja Kabaka Katikkiro akyogera lunye ayina famire ayina abaana fenna betumanyi obulungi ayina bannyina ayina abanaalinnya atera okutuweereza Naalinnya Nabaloga nabadde nkola research wange neŋŋamba Naalinnya Nabaloga y'omu ku bantu abasinga okuba highly intelligent mu ggwanga lino asobola okwogera ennimi 6 mugezi tosobola gamba nti abo bonna Omulangira Wasajja abo bonna be tutumanyi ne tutamanyi bonna bakkiriza Kabaka bamuwaddeyo tekisoboka gwoweeri wansi kati Kampanda kati gw'osigadde okuvaayo okuluma n'omutwe gwo wali agamba okuluma amanya tamale emirundi agamba otaase Kabakawo obulumi oba buli nnyo muffe toyinza kuba na bulumi kusinga bwa Ssengalya-Mbogo toyinza tulimba tolinza kuba na bulumi kusinga bwa Mulangira Wasajja Victoria Nkinzi Omumbejja n'Omumbejja Nassolo kabo Mulangira kakati nga 3 ogw'omusanvu simanyi oba jjajjaffe waliwo ogw'omusanvu wenda 93 ku lusozi Naggalabi kyatokotanga si kisaanikire nali Gomba oba nali mu Fene bitegeera tukyali mu 93 kati okuva omwaka ogwo buli mwaka amatikkira ga Ssaabasajja gabadde gajja gakuzibwa era omulundi ogusembyeyo ogwa 30 twali naye wano mu Lubiri n'omulundi guno amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka
jegali amatikkira jegali era tugenda ffenna abaganda tugenda kuŋŋaanira kasozi ak'ebyafaayo ak'ennamirembe bakunge ffenna abaagaliza obwakabaka nga 31 Desemba tugenda kuŋŋaanira kasozi ak'ebyafaayo ak'ennamirembe okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa-31 enteekateeka nga bwe yatulambikibwa bakadde baffe okuva Emmengo tugenda kubeera n'okusaba mu bakatuliki tugenda kusaba mu ba Seventh Day mu basiraamu kakati entikko y'omukolo ebeere ennamirembe yetikko y'omukolo naye omulundi ogwa-31 ng'atudde ku nnomulondo y'abajjajjaabe naye tusigala tulina essuubi oba oli awo omuteregga tunaakola ki tunaaba naye oba oli awo okusinziira ku nteekateeka nga bwe kuba yatugamba mu kwogera ku okusembeyo nti mu kaseera akatali keewala bw'abasaba bana bamaliriza kumala nkomewo okwabo era bw'anaatuuka nga waali wano era ajja kubeerawo ku mukolo ogwo naye nga gujja kusigala bwo Obwakabaka busigala butambula abamu kye baagala buli kimu kiyimirire naye buli kimu kijja kusigala kitambula kubanga Ssaabasajja Kabaka era bw'oyogerako ne baminisita Emmengo bakulaga nti bawuliziganya naye buli kiseera olwo minisita waffe ow'ebyamawulire ate mukwano gwo wekitiibwa Israel Kitooke tumidde nnyo mukama wange waliwo n'ow'ebyemizannyo juzi yajja waffe ekiriri twali naye awo mu kutongoza olukiiko lw'abavubuka naye bakutegeeza nti bawuliziganya naye buli kiseera nga kabinet ne bamubuulira emirimu egituuse era kyova olaba mu kwogera kwe yasiima nnyo kabineti okubanga Obwakabaka butambula amalwaliro gagenda kuggulibwawo amawulire amalwaliro 3 erimu lizimbiddwa Bulemeezi eddala lizimbiddwa eno Mityana Singo waliwo n'eryokusatu erizimbiddwa mu ssaza liyinza okuba linvudde muto naye nga emirimu gy'Obwakabaka gisigala gitambula wadde Namunswa agoberera okusinziira gyali olwaleero n'olwekyo nga 31 Desemba mwenna 6 Desemba ate eyo bakuuka kakati kati enkuuka enninnya ku mutwe nga 31 Desemba ate mu Julayi ogw'omusanvu ffenna tugenda kasozi Namirembe tujagulize wamu nga twebaza Mukama olwa Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 31 ng'atudde ku Namirembe y'abajjajjaawe naye nalabyeko minisita w'amawulire minisita w'obutebenkevu Emmengo ow'ekitiibwa Wamala ng'agamba mu abakozi b'effujjo temutegana munoonyeeko wala gye munaabeerako olwo mugendeeko ku biiki ngo basindise wala ku kabaka waabwe ab'effujjo kuba minisita w'ebyokwerinda bw'ayogera oba omanyi ekiddako kiba kira naye okwewala ebinaddako bw'obanga gwe osuubira gwe ojja okukola olwo si kutugoba ku kabaka waffe musabe jangu osabe anti kyeŋŋamba omuntu Obwakabaka siko okwagala kabaka sikola fujjo ate bano tukoze fujjo omutima guli love ennyingi omanyi buli bwogwa ati love gyogenda okulaga kabaka kwe kujja okumusabira mbeereyo gyobeerewo osabe tulabe nti omukolo gugenda bulungi omuteregga atebenkera naye gyali ajja kuba agoberera ebigenda mu maaso omulembe guno tulina mwaka akantu k'eggaali ako eggaali ziyitiridde senga kagenda kakendeera ensajja kutereera nga buli omu tulina omuyisaamu eggaali akati waba waliwo abeetegese okujja okuyisaamu eggaali kwolwo kuba ndabawo mbaziira ng'akwambalidde agamba beeka nakuyoyaayo yadda waliyo ekigaali ojja kujja n'eggaali waliyo ekigaali tubeere bakkakkamu tukkirize Katonda bannange buli tubeera buli tusaba esaala tugamba Mukama akuuma kabaka waffe ne tuwanga era Katonda awulira esaala zaffe Ssaabasajja mu biseera ebitali byewala nnyo ajja kukomawo okwaboobwe atule ku nnamulando y'abajjajjaabe ng'asinziira wano ku ttaka lya Buganda bannange Adam ebigambo by'omukulu atera omanye Oluganda nkutulira nze newaffe gye mbeera mu society yange bannange Oluganda oyogera bibiri ne bagattamu yonna mpozi mumanyoko yaani ono ow'empeewo sabunabyabufuzi kyalo njagala mutumirako manyi nakiryowa mukyalo oyo ankolera emirimu w'ekika ky'empeewo ye mwogezi w'ekika kyammwe ky'empeewo gwe myuka
omukyalo oyo ankolera ebintu byenjagala era Madam Evelyn Nakiryowa nkutumiddeko yazidde kwa Agida Live njagala n'abampewo TV byonna yeeyo mu field yagenda okujja ng'asoose eno ne mutubbako mpita mu lukujjukujju olumoko byose kyamufuna naye babiwulira naye bantu mmwe kale abampewo TV mwebale kubaayo mwebale kutulaba mwebale kutuwa bwagazi era naffe Agida Live tubasuubiza naye tunafuna abantu 5 mugende mu liking Empewo TV toyanziza mujiweyo obonero kwe balabe tofali botazika no musajjo ne muwayo obonero agafe Mengo ajja kuboba agafe Embuga agatuwangamu kuba mukozi waayo tajja gaso onobo gasomodde busomozi ojja kuba gatuukiridde era ebyo ebiteekeddwa okukola ki okuvanga bituukiddwa okumanyibwa ffe abantu twongera okwebaza mukulu Mugambe Beka oyina akatalekeka njagala nnyo okwebaza Agida Live twabalabye mu ntegeka y'okuyamba omukadde Nalubowa amanye ate abengo bajjajjange Lunaida Nakyejwe azaala Samiri Senkubuga yali wango okitegeeza n'olwekyo oyo jjajjange nnyo njagala okubebaza bwetwalabye omulimu ogwo njagala okubebaza buli muntu eyatodde ettofaali n'awaayo ekitono ekinene okulaba nti omulimu ogwo gutambula banaye God bless you so much mwebale nnyo mwebalire ddala Agida mwebale okufuna ekirowoozo ekyo nabadde nga baanako ne munnanga omuntu omukagezi munyo omu yagamba toyinza kutuukirira mu bulamu nga toyina bulamu bwa muntu bw'okyusiza nagenze ne ndowooza omukadde Nalubowa kati bwe yeebaka alowooza ki obulamu bwe kati mulala tekyatalowooza nk'obulamu mwebale nnyo Agida Live twagala okwebaza n'ebintu ebirala bingi emwomyemu omutwe okulaba nga bitambula tusaba Mukama abongere amagezi abongere obusobozi emikutu gino gyetaaga kinene nnyo giyimirizaawo abantu abamu kye batamanyi eyo naye okuyimirizaawo omukutu guno oguteekamu kinene nnyo abamaga baliyo bagamba nti baagala okulya ssente zaffe naye ng'onoonya ne zoolya nga toziraba naye olwana olabe nti omulimu gukola ki gutambula mwebale nnyo mwebale okujja otukyalirako wano ku Foy Junior School wekazo tuyamba nnyo abaana abali mu mbeera enzibu lwe munajja olula tuli batulambuza ku kitundu kyaffe kino enkuba bw'etonnya wano tosala kirala tulinaawo ekimombasa kumpi kale abazadde baffe bava mu bitundu bino ebyetooloddewo bebatuyita mufuna mpola naye twagamba naffe tusobola gatta ki ku society tugakirewo essomero eri abamufuna mpola era abaana abasinga obungi tuyamba bayambe wano okulaba nti at least nabo bafuna nange nasoma lwaki nange sirina kyenyambye society nange nfuba okulaba nti ki ojongera mu maaso era bwe tulimala eno bwe tulifuna mu buzinzi ngomba tujja kujja tukole ebintu bino tulabe okulanga neyanza nnyo neyanzeege nzikiriza ntumire ntumira nnyo ku mukadde anzaala Edith Senkubuge maama bananga ali atya maama yali ajja kuba bulungi ndi naye eno temanya ajja kundabako awo mutumidde nnyo maama tumidde nnyo ab'enju y'omugenzi Samiri Senkubuge mwenna okuva ku mukadde waffe Lasito Mugambe Dr. yatula waggulu awo ye musikambuzi taata waffe oyo omujanja wazza n'oyita buyisi ab'ekiriri town mbaagala nnyo ninaye muganda wange kiryowawo mukiri supermarket mwera mumwagire kiryowa muwagira nno buli wempita ku supermarket era ngamba bayiseewo salongose mata munkola obulungi mwebale nnyo mwebale supermarket eyo ye yasooka mukiriri nagisookamu naye tebabitegeera naye kati bagenze egenze wala n'abatwagira mu kibanda mugende mulabe omupiira emmanju awo beeyi eba nnungi nnyo so njagala okutumira kusembyayo omukyala Esther Mugambe bye yateekawo ebintu ebyo byenda bawano yateekawo bino yakusiba oyo paka kufa yakusiba paka kufa mwana gwe yakubonereza omuntu wefumbe oyo wafumbe maama muzukulu wa Lusimbi ebakka ne ino emadino mukoddomiwo tugenda kyogerako wano budde wano oba enkoko ze muwa yampa
Anedda obafumba ate gwoli kamanya wuliriza bana tube bazanya kubera kwa Gida Live eddoboozi ly'eggomba tulina musajja wa Kabaka mugambe Beka soboddeko akatono katuwadde mmwe abasinze nnyo olwo bana Kabaka waffe nembuuza mugambe nti ddala kituufu Kabaka twetaaga fo mubanja ankoze obulungi obutagambika amazima gakoze eki agazzeemu nemubuuza ku nsonga y'abataka nakyakizeemu nemubuuza yatwogedde ku nsonga nnyingi engera bw'ozirabye tabadde mbi era n'atusuubiza okubangawo katusunirangako n'atuwako ng'abagida live kuba ye mukozi mulungi nnyo okuva emmenge eyo ajja kuba atuwangamu era mukulu tujja kuba nga tweyanziza taata nsiimye omukisa ogwo ogumpeereddwa era neeyamye nange okubeerangawo okutuusa amawulire agava embuga kuba gamba akiika embuga amanya ensonga wekumire ku Agida Live otambule n'okumanya tolimbibwalimbibwa ate waliwo ekisingaawo abagaye temulimbibwalimbibwa ye amawulire amatuufu akola ki amawulire gajja kuba gatuuka kuva ku source tuve ku gana agoli gataddewo kamera ye ndato mwiso choyo night shift wale mbere bulungi mwera abatukumira atakumira mpera sasa Kabaka wangali nnyo